ngenda banziramu ebirooto nga twongera okuba nga tunnyonnyoka ekirooto kino ekyokulota ennyumba. So ngenda banzira ebirooto ebiwera kudda lunaku olwaleero. So video negenda bampanvu mukko naye tugenda kuba nga twongera ddala okugenda buziba mu kirooto kino ekyokulota ennyumba nga nziramu ebirooto byammwe bimwatadde mu comment. Mukama tukwebaza olwakadde kano kotuwadde okubangenda okwanzira ebirooto bino nkola omwoyo mutukuvu jangu otukulembere jangu gwaba avunula ebirooto bino bigenda okuvunula mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Tandikirewo mangu nnyo olwaleero tulina birooto bingi nnyo ddala ebyokutunuulira. Tusanze ne Princess Jenny agamba atya secondary unfortunately just kirabye. I dreamed I was inside in a very beautiful house and I was organizing the curtains. What does it mean, Brother Stephen? Sister Jenny yaloose nga ali mu nnyumba ng'ennyumba nnungi nnyo naye ng'ali mu kutereeza curtains z'ennyumba eyo. Nabagambye nti olota ennyumba ebiseera ebisinga abeera gwe ennyumba eyo gy'oba oloose. So Mukama Katonda kyonooza mu kyo kinagamba waliwo birina okuba nga bitereezebwa. Yesu olabika bulungi mu nsi ey'omwoyo naye waliwo birina okuba nga oyongera okuba nga otereeza. Mukama waffe omulungi yeebazibwe okutereeza era weekebera n'olaba nti wano mutuufu omutukuvu wano wagamba nti wano wabuzeemu. Ffe tukulaba naye omutukuvu abakulaba. Yes. Kuyita mu baweereza be abakuweereza mu kigambo kya Katonda ky'osoma endabirwamu n'omutukuvu kyayogera twekebera naye tulaba adjustments zetaaga okuba nga zikolebwa. Buntu butono nnyo betaaga okuba nga okolako okuba nga oteera bulungi mu maaso ga Katonda. Babisaani linnya liririmu lyonna yaliteeka wamu. Okay. Kasome ekirooto neeyongere. Praise the Lord. Nze nalootanga ennyumba ya brother wange nga ekutta omuliro from electricity naye good chance naliwo nenguzikiza nga nzijjako switch. Then I got out by covering myself with a blanket because there was electricity on the doors. But after getting out it rained heavily. Onero tekirooto nga ennyumba ya muganda we ekutta omuliro brother we. Naye agambye ekyomukisa omulungi yaliwo neyeebikirira mu blanketi n'ajjako switch n'avaayo. Now ennyumba ebekutta omuliro nga nayogedde mu video gye nakoze kwatagana ku nnyumba watunda bakugiraba genda oginoonye kulota ennyumba kitegeeza ki by Brother Stephen kitwongera okuba nga tutunula olunaku olwaleero nga tuna ebirooto byemuloota bimikwano. Now kino kiraga mikwano gwange byaliwo ebizibu byali byolekedde muganda wo wali walina okuba nga omusabira muteeke mu maaso ga Katonda kubanga gwe wazikiza omuliro gwe wajjawo disaster eyo. Otherwise singa tobaddeewo okubeerawo kukola kyamaanyi nnyo. So olina okuba nga okola kubanga oyongera okuba nga oteeka muganda mu ssaala ng'omusabira gy'okuma okubeera ng'osabira omuntu Mukama gy'akoma okubikulya ebimufaako. Yes. The more you show that you care, Mukama Katonda naye gy'akoma okubikulira eri omuntu ogw'oba otadde mu maaso ga Katonda no matter who. Kabe mukulembeze wa ggwanga, kabe musumba, kabaani yenna gw'otadde mu maaso ga Katonda ng'omusabira Mukama ajja kuba nga akubikulira ku muntu oyo ebimukwatako. Ate the purpose si ya kukola lugambo, purpose ya kuba nga oyongera okuba nga omusabira omuntu oyo. Mukama yeebazibwe. So yongera okuba nga osabira brother wo regarding ku kyenkuba okutonnya ng'omaze okuba nga ozikiza omuliro enkuba ekiikirira mukisa. Enkuba ekiikirira mukisa nga omusana gumaze okukuba buli kimu kyonna enkuba nejja gubeera mukisa. So kyendowooza ni Mukama Katonda agamba nti yongera okubeera nga weegayirira ku lwa muganda wo, yongera okuba nga oziiza omuliro, yongera okuba nga oziiza ebizibu ebijja gy'ali okuyita mu ssaala ogenda kuba nga muganda walaba omukisa lwakubanga gwe ayimiridde mu kituli okuba nga weegayirira Katonda ku lwa muganda wo. So tujja genda mangu olwali tulina bingi ebyokutunuulira. Nayigaga Mirabu agamba Praise God Brother Stephen naloota nga ndi mu nnyumba nga tennaggwa naye nga erinamu ekinnya kiwanvu ate nga kinene. Ningamba sister wange nti tubeere wano ku mabbali tugambe omusumba azibe ekinnya ekigulumire ekirimu. Okay. Now ekyoto kino baakirota ddako Mukama Katonda yali akulaga mutego omulabe Sitani gwe yali ateze. Omulabe Sitani gwe yali akoze ki ateze. So waliwo omutego simanyi oba walota ekyoto kino wasaba
okuba nga wali olina ky'osabira Mukama Katonda n'akulaga omulabe sitaani kya programming kyateze omutego ogwo gamba tuyite omusumba ajje kulaba ng'akola ki ng'aziba ekinnya kino kiikira mutego gwa sitaani gw'aba ateeza b'emikwano. So kyolina okuba ng'okola you pray against it. Omusumba omukulu ye Mukama waffe Yesu, tewetaaga kunoonya oluusi musumba nzoba tolina musumba kumpi awo agenda kuba ng'akiziba, naye omusumba omukulu gwe tulina ye Mukama waffe Yesu, yalunda endiga ze, alina endiga ze 10 wakubako emwebuze aliko 9 n'anoonya emwebuze n'agikomyewo mu kisibo kye n'atuula wali alaba azikwatako. Mukama yeebazibwe, ye musumba omukulu, ye high priest, kabona waffe omukulu gwe tulina mu ndagaano empya. So bw'olaba ekintu nga kino oba ekinnya kyonna you pray against it, n'ozikiriza kweza omulabe sitaani zonza programming ze eri amagenda go ne sister wo. Yes, bw'obanga kyoto kino wakirootako dda, bwe kiba nga kiri recent nga tewakisabira kwanu gwange pray against it, manya nti waliwo omutego sitaani gwakoze ki gwateze kulaba nga abazikiriza, otherwise singa mweyongerayo ng'ekinnya temukizibye walabe nga muyinza okugwayo. So lwaki ogambye sooka tuyimiriremu wano, tesooka kweyongerayo. So pray against it kijja kuvaawo mu linnya erya Yesu. Saala musawo agamba atya? Saala musawo we bali kujjanjaba ggwanga, oba oli musawo? Anyway, praise God Brother Steven. Naloota nga ndi waka nga nkirininga ennyumba, naye nali sinnamala kirininga ne wajjawo omukazi n'aŋŋamba let me clean for you. Then for me I get out nensanga olujja nga luddugala, nentandika okukuŋŋaanya kasasiro nenva mu kirooto. Musawo ennyumba eddugala abadde akyakirininga ne bagamba leka bamuyambeko, n'agenda ebweru naye yasanga nayo tewali bulungi nga waliwo kasasiro, n'asalawo aleme mulekera oli amuyambako ate ye abe nga ajjawo kasasiro ali mu lujja. Ekyoto kino kitegeeza ki mukwano gwange? Ekyoto kino kitegeeza nti waliwo omwoyo omutukuvu byali mu kubanga akuggyako, byali mu kuyanga kubanga akutulako. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ebisasiro byonna ebibeera mu nnyumba bikikira butali butuukirivu, bukikira kibi. Olujja oluddugala lukiikirira kibi mukwano gwange. So olutanga okukirininga, Mukama Katonda bakulaga nti waliwo bitaka kubanga kirininga mu bulamu bwo. Bw'obanga obadde mu kwenenya buziba n'oloota ng'olaba okirininga, Mukama just abakuwa feedback akulaga bw'oyimiridde ku kyoliko mu kusaba. Abakulaga mu nsi eyo omwoyo bw'oyimiridde, ebisasiro bivaamu tebivaamu, kyekigenda mu maaso. Kyenooza nti omutukuvu agenda kukuyamba, kyenooza nti omutukuvu ali wamu naawe okubanga akuyamba okubanga okirinzingibwa, okubanga otukula, okubanga onaazibwa kuzze bujja. Kansubire ebisasiro wabimulawo byonna. Bw'obanga olina ebisasiro byonna byolaba mu bulamu bwo bw'emikwano, toyinza kuloota birooto. Ebintu byonna kyolaba ekitali kya Bakatonda diringa nakyo. Ebisigadde omutukuvu anaakubikkulira nti kati wano, naye nga byonna byolaba ku dispose yo, at least ebyo bijjewo mu maaso ga Katonda, oleme kubeera muntu mujeemu. Abizaana fortunate. I dreamed 2 times seeing men putting iron sheets on a permanent house. Again, I dreamed entering a bad house. I found there an old woman who gave me a glass of some white liquid which looked like milk. I was holding keys in my hands. Sunzwadde okutebe bya nyumba, bya motoka, byaki. Sister Fagami mirundi ebiri aloota ekirooto nga waliwo bateeka amabaati ku nyumba, permanent house, nyumba ndowooza etali buno bw'essubi, ennyumba ennene ya bulijjo nga bateekako amabaati ku nyumba eyo. Akigambye yakirooto emirundi ebiri. Ebisa ebisinga buli oloota ekirooto nga kino mukwano gwange obeera gwe Mukama Katonda bakulaga nti gwe ozimbibwa, gwe ennyumba gy'olaba ebisa ebisinga abeera gwe, ensi ey'omwoyo, gwe ng'omuntu, gwe yeekaalu ya Katonda, gwe ennyumba ya Mukama. Mukama bakulaga nti oli mu kuzimbibwa, babateekako mabaati. Mukama bakulaga nti okyali mukola ki mu kubanga ozimbibwa. Mukama yeebazibwe nnyo. Ate ogambye ekirala, n'olota ng'oyingidde ennyumba embi, agambye entering a bad house. Okay, agambye yota nga ayingidde ennyumba embi nga mulimu omukazi
namuwa glass y'ebintu ebya white nga biringa amata. Of course gali kati gali mata kuba byalinga amata, singa gali mata yandigategedde nti gano mata. Kakati mukwano gwange wanobeerawo endagaano ezibazi kupasowinga, waliwo endagaano ziba baagala okuyingizaamu kirooto nga kino, ate n'obwo obinywera mu kirooto omaze okuyingira mu ndagaano wakati. Waliwo amaanyi ag'ekizikiza, waliwo amaanyi amabi, waliwo manipulation y'omulabe sitaani, okwagala okumanipulatinga mu nsi ey'omwoyo, kuyingiza mu ndagaano. Kuyingiza muki? Mu ndagaano. Of course endagaano ziba zigendedde kukola kikusiba ennyumba embi ekiikirira abantu abalina intentions embi mu bulamu bwo. Ojja kulaba nga amabaati bagatutte ge badde bakubye ku nnyumba nga bagatutte. So you have to pray against this one. Isaya 5:17 egamba teri kyakulwanyisa kiweeso edda gy'oli kigenda kukola ki? Kigenda kulaba mukisa. So you have to pray against this. Ng'abaana ba Katonda olaba ekintu kyonna ekikutiisa mu kirooto tolina kweralikira olw'ensonga nti amaanyi n'obuyinza byatuweebwa ng'abaana ba Katonda. Gwatanoonya Mukama, tandika okunoonya Mukama. Dawudi agamba noonya Katonda n'amaanyi ge gampanguza Goliath. Waliwo Goliath abali mu bulamu bwaffe. So amaanyi ga Katonda muganoonye gagenda okubawanguza kuyita mu kusaba n'okusiiba, kusaba n'okusoma ekigambo kya Katonda n'okuwulira enjiri. Yes, ne mu kwegatta mu ssaala. Byonna bikolera wamu. Pretty Sonia. I'm pretty. Okay, nalota X wange. X. Okay, walota X wo ng'akwadde ebisumuluzo ebigulawo ennyumba. Naye bwe nagendayo nasangayo omuwala nga bava kwegatta. Bwe nabalaba omulenzi bwe yandaba n'agwa wansi. Ate X wo akwadde ebisumuluzo ennyumba, ate ogendeyo osangayo omuwala. Of course waba X aba yafuna dde omulala. So kino ebiseera ebisinga zino zibeera ndagaano ziba zaagala okuba nga zikuzaayo. Ate let me tell you baana ba Katonda, osobola okweta ekyoto nga kino olowooza nti it's something else. Kawuula yeetoolooza. Osobola okuloota ekirooto bwe kiti nga kawuula nga yakwetoolooza. Kawuula bw'alaba ng'ogenda kumuwangula ateeka okweta ebirooto nga byakwetoolooza, n'osooka n'otambula naye. Bw'oba nga oli musajja nga mukazi oba X gw'otambula naye ne mutambula ne mugenda nga wonna abuzaabuza memme, abuzaabuza mwoyo gwo, n'akutambuza n'akuzza eno n'akuzza eri, awo wonna agenda akumwako amafuta mpaka bw'akwanointinga n'akumaliriza. Mukama yeebazibwe nnyo. So oluusi onayinza okubeera na kawuula yennyini ng'ayagala okuzza muki? Mu ndagaano. Ate kawuula bw'ati bw'ajja asooka n'ajja mpola mpola n'ozuukuka. Enkeera najja n'ayongerako n'abako wakukomya. Otalabuka jakanga ate ebirooto ebizeeko ng'akumaliriza. So buli kintu nakyo olabamu kawuula mukwano gwange todda buzaawo kubanga otunatuzi. Naye nga kyendowooza kino kyali kya ndagaano za kukuza mabega. Yes. What you need to do ekibanga kiri recent, weekebere mu nsi y'omwoyo olabe oyimiridde otya. Ayo standing oba oli wansi mu nsi y'omwoyo, you elevate. Kubanga omulabe sitaani akozesa opportunity yonna gy'afuna okulaba nga akuzza emabega. Bw'obanga omuntu ono akyali mu bulamu bwo nga mukya communicatinga musuubira waliwo ekigenda okubaawo, kaseera okitegeere nti tewali kijja kubaawo. You have to move on. Justin Suubi. Justin Suubi abeerako nnyo buli wenzija ku comment section y'omu ku namba zensooka okulaba. Abeerako notification temuyitako. Agambye I always dream in complete houses like flats, naye kuliko iron sheets nga mu bulamu amadinisa and finishing. Okay. Oluganda nti Sister Justin Suubi aloota nga alaba ennyumba nga tennaba kugwa nga mu bulamu amadinisa ne finishing naye nga amabaati kwegali. Mukama Katonda agambe nayogedde nti singa ennyumba eba tennaggwa, waliwo okubanga ennyumba eri abandoned ng'ekyumba kiri awo tekyaggwa kifulukwa, balindoza kye bayita ekifulukwa, nga
teyaggwa nga kiyumba kiri awo kikadde bisi tekitegeerekeka nga kyogenze kyolimu nga mukwano we kyolimu ekyo kiba kirala olwokubanga olaba ennyumba ezimbibwa naye nga tennaggwa madinisa na finishing nekyogeddeko nti Mukama Katonda balaga nti gwe kennyini gw'ennyumba eyo Mukama Katonda akyakukolamu omulimu akyakuteekateeka oluusi olina weeyagala okuba nga otuuka mu nsi eyo mwoyo ng'olina by'otannaba kukwatako ng'olabira ddala you are dying to get this, you are dying to have that. Mukama Katonda n'akulaga nti yes olina okuba nga you have to die to get that, naye Mukama Katonda akyalina omulimu gwa kukolamu. Tonnaba kugenda mu madinisa, tonnaba ku finishingibwa, tonnaba kuggwa. Mukama taleetangako Eva n'amukwasa Adamu nga tannaggwa, soka n'amuzimba n'abeera complete. Bwe yamumaliriza nga Adamu ali mu tulo n'alyoka amuleetera mukyala we nga amumaliriza. So kati Mukama Katonda ye asooka kumaliriza n'alyoka atandika. So manya nti Mukama Katonda akyali alina tannaba kumaliriza alina kyakyakola, alina omulimu gwakyakola, ajja kweraga mu bulamu bwo. Just beera mu kumiikiriza. Betty Seguma: nze ndota nnyo nga nsenda ekibanja ekyokuzimbako. Kitegeeza ki brother? Ndota nnyo nga nsenda ekibanja kyakuzimbako. Kitegeeza ki? Kitegeeza preparation mukwano gwange, kweteekateeka. Waliwo by'oba olina okubanga osengula mu bulamu bwo, waliwo ebiba birina okuvaawo ng'olina kyoyagala kibe nga kikolebwa, naye waliwo ebiba biriwo ebiyita okubanga bikola ki, bivaawo. Preparations, kweteeka jawo bino tereza bino. So Mukama Katonda aba alaga nti okyalina okubanga okola ki, weteekateeka. Waliwo byetaaga okubanga bivaawo osobole okubanga ozimbawo mu nsi ey'omwoyo, waliwo byetaaga okubanga ojja mu bulamu bwo. So okwekebera olaba biki ebiyigiza okubanga bikontana n'ekigambo kya Katonda nga byetaaga okuva mu ki, mu bulamu bwo, bisendewo. Ne Katonda ffe yatukulembera, yaseeteza ebifo ebikola ki, ebitali bisende, yaseeteza ensozi yazijja mu bulamu bwaffe. Osaba Katonda ne Mukama mu lusozi, Mukama bino jjawo, buli kisimbe ekyotasimba mu nze simbula. Bilinga byogera mu Matayo 15:13. Buli kisimbe kitange omugulu kyatasimba kirisimbulwa. Mukama yeebazibwe nnyo. So kyekyo mukwano gwange, waliwo ebitaaga kubanga biseetezebwa, bitaaga kubanga bisimbulwa mu bulamu bwo. Joy: nze ndoota enkuba. Nze ndoota kitegeeza kyota buli kaseera. Nze ndoota enkuba etonnya ebibi nga ndi mu nnyumba nkadde. Ebibi otegeeza ki? Zitegedde waawo naye nga wabadde n'amakulu ng'etonnya bubi ng'oli mu nnyumba nkadde. Bwe kiba nga ekitebe kiri, obanga si bwe kiri jagenda ku vidiyo enakoze ey'enkuba ey'ennyumba ndowooza n'enkuba still. Vidiyo ezo bbiri ozirabe, ojja kuba nga ofuna amakulu ndowooza. Naye nga bw'obanga enkuba ebadde etonnya bubi nga oli mu nnyumba nkadde, nga enkuba ebadde egenda kuba nga esuula ennyumba yo, Mukama Katonda bakulaga nti your foundation is very bad. Weetaaga okuddayo ku musingi, weetaaga okuddayo wansi. Wabeerawo ebiba bitali birungi mu bulamu bwo, Katonda byagala okyuse. Mukwano Katonda tayagala kantu konna katali ka butuukirivu mu bulamu bwaffe ng'abaana ba Katonda, yadde akatono bwe kati. Tewali alina bbala yadde lufunyira agenda kuyingira bakabaka, yadde akatono bwe kati Mukama takaagala. That's why atuyamba n'atuwa ebirooto tulaga. So kubanga twetereza. So enkuba ebadde ng'etonnya bubi ng'oli mu nnyumba nkadde, weekolemu omulimu. Wandibanga wakyaliwo ebintu ebikadde ebikyali mu bulamu bwo nga Mukama Katonda agala obikyuse. Kubanga enkuba bw'etonnya, Yesu yagamba akola ebigambo bye, awula ebigambo byonna bikola afaananyizibwa ng'omusajja eyazimba ennyumba ku lwazi. Enkuba yatonnya, kibuyaga n'akunta, mukoka n'ajja, n'ennyumba ye yasigala eyimiridde. Lwaki? Kubanga yali esimbiddwa ku musingi, Yesu lwazi. Nti omusirusiru yazimba ennyumba ku musenyu, kibuyaga n'ajja, enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, ennyumba ye n'egwa n'okugwa okunene. Oyo afaanana atya?
oyo yatakola kigambo kya Katonda, buli bigambo bya Katonda nakola ki natabikola. So nyumba eba nkadde, wali ebikadde byetaaga okuba nga ojja mu bulamu bwo mukwano gwange, wetaaga okuba nga otereezebwa, okyusibwa. Namusaara agamba atya? Praise God, Brother Stephen. I dreamt when I was at home, gye nakulira, and my late stepfather was asking for the phone number of my baby dad who had come for, but I wasn't allowed to go to him who had come forward. Okay. After 2 days, I dreamt when the father of my children and I were living in that house like it was ours, and my sister-in-law was calling me aho malaya, malaya, which made me angry, though this guy doesn't want me to hear. Okay. Kyo tekyasose yalose nga ali mu kyalo gy'akulira ne taata we eyafa. Taata we amuyise stepfather, kitegeeza si yamuzaala naye yali taata we. Okay. Nga musaba simu, simu yaani ya taata w'abaana eyali azze kubanga amulaba ninga takkirizibwa kugendayo. Kakati mukwano gwange ono aba alina byazze okutta. Ono omufu yenna kasita ayingira mu kintu aba alina byazze okutta. Ate ekyo kyennyini kyasaba kyabazze okutta, abazze okutta mpuliziganya oba communication eri wakati wo n'omuntu oyo. Kakati wabanga olina taata w'abaana nga oluusi abadde akuwa obuyambi, oluusi abadde alina byakola, kati enkolagana nayo sitaani temusanyusa. Ekyokuba nga oba mwayawukana nakyo kiyinza okuba nga tekimala kubonaabona kwayagala. So ono abazze okutta mpuliziganya, abazze alina byazze okutta, oluusi oba Katonda kyabagenda okukola nga yazze kukitta on initial stage nga tekinaba kuvaayo. So kati nawe kwe kumugolokokera, tolotanga mufu n'odda mu kulinda nakwe oba kiki, osazanga byonna byazze okukola naye oba tobitegedde nga bw'osaba Katonda akubikkulire. Sikwe kuddaawo n'otunula butunuzi. So ono mufu abazze kutta nkolagana n'essimu ekiikirira mpuliziganya, nakola video ekwatagana ku ssimu, ojja kuba ngenda ogiraba oyongera okuba ng'otegeera simu kyetegeeza. Ogambye after 2 days waloota ng'olaba taata w'abaana bo nga mubadde mu ddiiro, ne wajja sister wo Iniro ng'akuyita malaaya, ekikunyiiza nnyo. Mukwano kino kiraga kiswalo, kino kiraga gambe ntya, kino kiba kiswalo mukwano gwange ekiba kiri ku bulamu bwo. Naye n'okusaba Katonda, Katonda ffe yatuggyako ekiswalo, Katonda ffe yatereeza buli kintu kyonna. Wabeera ensonga lwaki omuntu aba akuyita bw'atyo, wabeera maybe ebiba bigenda maaso mu bulamu bwo, ebyetya abantu okuyita bwe batyo. Naye Mukama Katonda ffe yakyusa buli kintu kyonna yakitereeza. Simanyi tata bibi ono munyumidde mutya, oba Mukama asooka okurestoringa, oba yawasa dda, oba yamoving on. So ojja kuba ng'osaba Katonda kyonna kyagala kimusabe Mukama Katonda asobola ddala okukola. Naye baana abajja bakolonda, bana abafu oba bugumi mukwano gwange goba sise naki nakalika. Okay. Praise God. Ndota nnyo nga ndaba toli waffe mu kyalo nga ndi ne yali taata yafa, nga ngamba twagala kuzimba enju eri enkadde nga akaaba, nga gyakaaba. Okay. Naye ng'enju nga mbi nnyo, mbu muyambeko tugizimbe. Kiroota nnyo, nsaba kunnyamba, Mukama akuweeyo omukisa. Naye oba ng'oli wakuzimba nnyumba mu kyalo wammwe, omufu si alina okujja okugamba nti zimba ennyumba, ate kati omufu ebe muyamba ki? Akaaba nnyo. So these are ancestral powers. These are ancestral powers. Omuntu bw'afa b'emikwano, taata we abeera taata wo nga mulamu, bw'afa batakyali taata wo. Okay. Abeera yafa, aba yafa.
kuno ku nsi abalina omubiri n'omusaayi. Omuntu yenna bw'aba afudde n'avaako n'agenda mu nsi endala, aba agenze mu nsi endala oba osigadde mulekwa. Katonda yaba afuuse taatawo. Omufu aba talina kyakya deciding, omufu aba takyalina kyakuyamba, omufu tagenda kuwa ssente, tagenda kuwa fiizi, tagenda kuwa kyakulya, talina kyagenda kukolera. Omufu aba yafa. So ebiseera ebisinga kyobula omufu ono bwajja, abamu bajja batuga abaana baabwe, bajja bakola batya. These are ancestral powers. Gino myoyo, and most of the times ne Sitaani akozesa nnyo ebirooto nga bino okwetamu familiar spirits, okubanga ayensiravinga obulamu bwo, okubanga akwata buli kimu ekikyo. So ono omufu kyolina okuba nga okola mukwano gwange, tonoonya na kunoonya kyekitegeeza nti ate kitegeeza ki. Buli wolaba omufu mu kyoto kuba bukubi, aba alina byazze okutta, aba alina byakoze ki, byazze okutta. Abantu besi baloota ebirooto nga bino ng'atandika munnaye taata yaŋŋambye ate tugenda kuzimba ennyumba, ng'addamu taata yaŋŋambye ate taata yagambye tuzimbe ennyumba empya mu kyalo, ate kaakati ennyumba eri kati muzeeyi yagambye kati tesabo terina bakuddabirizibwa. Ate gwe omulokole toddangamu ebyo mukwano gwange, toddamu ebyo. Bw'oba olaba nga kyetaagisa okuzimbibwa mu nnyumba, zimba buzimbi nnyumba, todda ku bafu. Omufu si alina okugamba ekyokukola. Olaba Yesu bwe yali mu ddungu ng'ali mu kusaba n'okusiiba, Sitaani n'ajja n'amugamba fuusa amayinja emmere. Yesu yali asooka kugafuusa emmere, ne Sitaani si alina okumubulira ekyokukola. Yesu yali talina njala, yali temuluma, kusaba n'okusiiba kwali tekuwedde. Njala yali emuluma nnyo ng'akusaba n'okusiiba kuwedde, dry nakwana. Kati Sitaani ng'alyoka ajja, wali mwana wa Katonda afuusa amayinja emmere. Kosi yali asooka kugafuusa ne yeeriira kubanga ekisibo kyali kiwedde, naye talina kugondera Sitaani. Okay? Tolina kugondera Sitaani ng'omulokole. N'amugamba ati avunnama onsinze bw'obanga oli mwana wa Katonda, obanga oli mwana, you know. So bottom line, omuntu n'aba afa okulaba nga endagaano omwekutulyako ddala. Katonda kyolina okuba wekutule ku ndagaano zonna ezigatta wamu naye, ezigatta wamu naye. Todda mu kunoonya nti ate yabadde agamba ki, ate yabadde agamba kiki kyagamba. No, omufu tajja buzi, aba alina byajja alina byazze kubanga akola ki, azikiriza. Abantu bensi bagamba nti taata yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati, taata ate taata ate. Gwe toddamu ebyo ng'omwana wa Katonda. Namubiru Pauline. Yesu yeebazibwe Brother Steven. Nze naloota nga ennyumba yange egudde nga mulimu ebidomola ebipya bingi nga bya yero, naye ne gye nasengukiramu nagenda okulaba nga eriko olwatika oba lwayise olunnyanfa. Gamba ekitegeeza ki? Loota nga ennyumba egudde, nakyogerako mu vidiyo y'ennyumba bannange. Ennyumba egudde, ekiikirira ki? Ekiikirira foundation mbi. Foundation ki? Mbi. Eyazimba ku lwazi n'eyazimba ku musenyu bonna bazimba ku foundation, ne foundation yali ki? Yaleeta enjawulo. Omuyaga bwe gwajja gwasuula yali azimbye ku musenyu, era azimbye ku lwazi, era azimba ku foundation ennungi ya Mukama waffe Yesu lwe lwazi. So olina okuba nga okebera foundation, olina okuddayo wansi n'okebera foundation y'obulokozi bwo. Oyimiridde otya mukwano gwange? Otambula otya ne Mukama waffe Yesu? Okola ekigambo kya Katonda, ddayo n'okebera ekigambo kya Katonda. Otambula mu kigambo kya Katonda oba olina by'olondamu. So agamba awulira ebigambo byange n'abikola ki? N'abikola. Afaananyizibwa ng'omusajja omugezi, yamuyita na musajja mugezi, yazimba ennyumba ku ki? Ku lwazi. Awulira ebigambo byange n'atabikola. Afaananyizibwa ng'omusajja omusiru, yamuyita musajja mu ki? Musiru, yazimba ennyumba ku ki? Ku musenyu. So the problem is the foundation. So kebera mukwano gwange ekigambo kya Katonda. Ebidomola ebipya nga bingi, ebidomola bikikira vessel. Ebidomola bikikira vessel. So ate unfortunately n'ogamba nti ne gye wasengukira naye ng'olaba walimu olwatika. Kyoto kino kisooka kankiraga mukwano gwange nti wetaaga kuba nga okyusibwa, wetaaga kuba nga otransforminga, wetaaga kuba nga okola kyoterera. Osofuna ekyoto kino nga Mukama yogera specifically ku kintu nga kimu, oluusi ekkanisa mwosabira, oluusi omuntu mu relationship nga gwayogerako. So olina okubeera careful, kisinzira ki ky'obadde osabira. Siga nti kirina kubeera kimu, nedda kisinzira ki ky'obadde okola ki, otadde mu maaso ga Katonda. Mukama ayinza okuba nga ayogera ku ekyo specifically, ekyo kyokka. But bottom line, ekyoto ekyennyumba okugwa biseera ebisinga about the foundation. So ddayo n'okeberako ekyo obadde osobera foundation eyimiridde etya. So omuntu bajja kukubikkulya mukwano gwange.
ku nsonga eno naye nga kisinzira exactly kyobadde osabira. Naye nga mu byonna obuuza Omwoyo Mutukuvu akulage ajabanga kubikkulira lwaki ennyumba yo erimu olunnyanfwa oba erimu olwatika genda kugwa kyandibanga ekyagisuula olera kyekigendo gisuula. Kana gamba nti most of the times ennyumba ekikirira gwe kennyini nyini. So kyekiyinza okuba nga kyagala okukusuula buli kaseera kyakusuula oli ate ono kyagala kukusuula. So obuuza Omwoyo Mutukuvu ajja kubanga kubikkulira obanga gwe ddala tolina kyolaba kitali kirungi bulamu bwo. Olaba nga ekigambo kya Katonda okigondera nga bwolina okuba nga okigondera. Fatuma agamba ati I dreamt when running water entering my house and heavy rainfall was raining at that dream. What does it mean? Thank you. Okay. Stuff yalose kirooto nga alaba amazzi agajja emisinde mu nnyumba ye. Simanyi badde mukoka enkuba etonnya. Nekino nakyogerako mu video gye nakoze ennyumba bwabanga olaba mukoka nga ayingidde mu nnyumba yo. These are problems. Bino biba bizibu. Nabagamba ennyumba obeera gwe ennyumba eyo gye walabye biro byonna biba bizze mu bulamu obwo biba bizibu. These are problems. Okay? Enkuba mukisa naye ate enkuba embi eba ezze kulaba musingi ku wazimba. So ennyumba yonna eyingiza amazzi ebeera ne loopholes, ebeerawo n'enzigi enzigule. So probably ebizibu bigenda kujja naye nga bivudde ku nzigi ezigguddwa mu bulamu obwo omulabe sitaani mwayitira. Okay? So kyolina okukola kebera loopholes zonna ozibe. Change ezo nezitakukolebwa olabe ng'ozikola bulungi oyimire bulungi ne Katonda wo. Amazzi tegalina kuba nga gakola ki gayingira mu nnyumba yo ddala nga mukoka yajja yayingira mu nnyumba yo kupagana amazzi running water mu nkuba ezo gwe bayita mukoka. Okay? Kyekyo. So wekebere and you pray against it. Was very positive zonna osaze muneko z'omulesita za programming eri obulamu bwo. Though si buli running water nti gabeera amazzi mabi gaba ga mugga musobola tamika signifying Omwoyo Mutukuvu. Odanola video gye nakola ekwatagana ku mazzi. So bikwano obanga olimpya subscribinga okone kade onakikola ekyo buli natekanga video gya kuba kufuna notification. Kikuyambeko okubanga olaba video nga budde bukyali. Bwanga tonaba ku likinga message eno. Likinga message eno kijambako kubanga etambula. Olwo namba y'essimu eri mu comment esooka. Ogiweereza ku message bwe oyagala twegattako ku church zaffe eza WhatsApp. Ojja kubanga ojja trainingibwa kubanga oweereza Katonda ojja kusanga programs ennungi ezijja okuyamba okubanga okola mu nsi ey'omwoyo. Aba mu joininga n'odda mu kamooli tolina kyojja kufunamu kibisingako osinga tojoininga okusinga okudda mu kamooli okwebaka obwebasi. Ojoininga please be active. La program nga bwe zitambula bw'oba olina ky'obuuza funa gw'obuuza ku admin akuyambeko. Mukama yeebazibwe okutegeera programs bwe zitambula. Wanga mpeereza message nga sinaba kugiddamu ku WhatsApp. Ddamu mpeereza endala. Sometimes ndozinga message nyingi ku WhatsApp. Ddamu mpeereza endala. Nja kubanga nkuweereza link ojoininge. Mukama yeebazibwe nnyo. Nekyatu kyagira kawefwe wakuzimba kyoze ni bannange tukyanoonya ssente za kugula ttaka. Banga wanjagadde okuwagira enteekateeka enamba y'emu eri awo mu comment leeta amannya ga Stephen Dubinga kasobola akamanya ge bayeeyo. So kubanga okiwagira mu nteekateeka eyo ey'okuzimba obuweereza buno ground kugenda ku benefiting abantu bangi. Nakazi Edith, praise God brother, webale kutusomesa naye nze ate siroota waka wennyini wabula mbeera ku kitundu kwe nakulira nga kwe ntambulira ate mu bifo by'enjawulo. Okay. Staffe muwulidde bulungi. Taloota nnyumba ye waabwe, aloota ajja kulira, taloota wakaawe, aloota ajja kulira ng'atambula mu bifo eby'enjawulo. Mukwano we guno omwoyo gwakwenjeera gw'olabirako ddala gwennyini vagabond, spirit of vagabond.
ojja kulaba ne mu bulamu bwo nga guli evident nnyo. Okay, guno mwoyo gwaki gwakwenjeera, ogenda kulaba ng'oyenjeera naye kati k'ogobikkuliddwa ndowooza otegedde ekyokukola. Olina okulwa n'otala oveeyo eyo gye wakwatibwa mu kyalo kyewammwe, oveeyo ate omwoyo gw'okwenjeera ogukube. Tolina kubeera ng'oyenjeera bwenjezibwa otyo. Okay, so kyetwagala Mukama Katonda bane bemuli ebirooto nga bino abamu obeera fine paka nga tunategeera amakulu ga kirooto kyo bw'okiwulira ate n'owulira bubi. Lwaki? Kubanga obadde olowooza nti kigenda kubeera kirooto kirungi. Ebintu nga tebinaba kubeera birungi bisooka kubeera bibi. Bisooka kubeera bibi then byokka bifuuka ebirungi. So ate ng'ekyaleeta Mukama waffe Yesu kwe kumalirawo ddala emirimu gy'omulabe Sitaani. Kyekumalirawo ddala byateka bitebyogera. Kaakati bw'oba nga emirimu gya Sitaani gyonna girabise ye bizinesi ya Yesu. Tolina kweraliikirira, tolina kutya, yambala maino biza n'okukkiriza kwo, olwa n'otalo. Ogenda kuba ng'ovaayo, ogenda kuba ng'owangula. Jesper Angel. Praise God, Brother Stephen. Nze ndoota nnyo nga nzize ku ssomero gye nasomera O level ate nga ndi muto nga bwe nali nenkana by then. Era kiddiriŋŋana nnyo. What does it mean? Okulota ng'oze mu ssomero. Ekyoto kino nja kikola separately. Ekyokulota ng'oze ku ssomero nja kikola separately. Tukyongere okuba nga tukiyingira buziba. Most of the times ekyoto ky'okudda mu ssomero ebeera setback. Ate ng'olaba ozeeyo ng'oli muto ebeera setback. Kudda mabega. Backsliding. Okay? Backsliding, setbacks. Sometimes kiyinza okuba nga kiri ku byanfuna, sometimes kiba mu nsi ey'omwoyo. Kino ng'ozeeyo buto. Buto nga bwe wali. Sooka weekebere mukwano gwange. Ekyoto kino oba ng'okyota nnyo weekebere. Bw'okiroose kye kibadde ojja kulaba ng'oluusi obwebase tosabye, oluusi ng'obadde tokyasoma Bayibuli, oluusi tokyasaba bulungi, onafuye, ojja kuba ng'olota ekyo ekifaanako bwe kityo oluusi. Mukama ayinza oba ng'akikozesa nnyo naye nga Eva wabeera ensonga lwaki olota bw'otyo. Sometimes kisobola okuba nga kyata kiti ku busibe ddala mu byenfuna nga lwoba ogenda okubotola ng'olota ekirooto nga kino nga myoyo gye gikuzaayo. Nga gye gikuzaayo kubanga gikuzza emabega. Setbacks, kye tuyita setbacks, kuzza emabega. So kino kiba kyakudda mabega mukwano gwange, but nja kukola video separate ey'okulota ng'oze ku ssomero. Si wala nnyo okuva kati. Si wala nnyo. Njagala kukola birooto byonna bimalirize. Obe nga buli kirooto kyonna kyemuloose musobola okuba nga mufuna meaning yakyo ku YouTube wano. Tusobose n'okuba nga tumuvinga okuba nga tudiscussing ebintu ebirala bingi nnyo. Tulina okuba nga twogerako wano ku Chosen. Kale katugezeeko tulabe nga tumaliza ebirooto. Esther Namukasa. Praise God, Brother Stephen. I always dream when I got a room for putting saloon. All the houses I got in the dream needs renovation. I have dream for several times. Okay. Safi yose kirooto obagambye aloota emirundi mingi ng'alina wagenda okuba nga ateeka salooni naye nga ekifo kyetaaga kubanga kitereezebwa. Ekifo kyetaaga kubanga nagambye akiroose emirundi mingi. Okay. Nawe oba ng'oli muntu agenda okuba nga okola bizinesi eno eya salooni obadde ebirooto byo byagala okukola kisobola okuba kirala kisobola okubeera very very direct. Omanyi ebirooto ebimu bibeera very direct. Ebimu ne bijja nga bulaba nti Yesu alina byayogera ng'abyogera very direct, alina byayogera ng'abyogerera mu ngero. Yes, so bwe kityo kiri ebirooto bisobola okujja nga kiri very direct, kisobola okujja nga kiri twisted, and the dreams for sure, the dreams are very complicated. So ekyoto kino kitegeeza ki mukwano gwange? Kisobola okubeera very direct. Mukama Katonda ayogera ng'akulaga oba ng'oli muntu agenda okuba ng'akola salooni ng'akulaga ekifo ky'ogenda okuba ng'ogendamu. Number 2, so okubeera ng'era oli muntu wabeera bino salooni nga Mukama just kyakozesa okwogera naawe ng'akulaga weetaaga okuba nga oddizibwa obujja gwe kennyini ng'omuntu. Weetaaga okuba nga okola ki? Oddizibwa obujja mu bintu ebyenfuna. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mu department eyaki ya finances weetaaga okuba nga oddizibwa obujja. So tuddizibwa tutya obujja mu finances zino biseera bisinga tuwa ekimu eky'ekkumi wekebera n'olaba loopholes obadde eziriwo
oba nga waliwo business obadde okola nga mulimu obukumpanya, mulimu ekimeremere n'obijja mu bulamu obwo n'okola ebintu nga biri straight forward, oba nga obadde olina omulimu gy'okola nga mulimu obukumpanya, mulimu okuferaafera, okulimba abantu. Manyi abantu besibaganya ebintu by'okulimbalimba, okubuzaabuza abantu okufuna ssente. Ebyo byonna n'obijjawo n'okola mu ngeri Katonda gy'akola kijayagalamu. Praise God, brother Stephen. Nze naloose nga ndaba ndi mu accommodation gye banzija. Okay, kyokka omu ku muwala bwe nalekayo ng'ayagala kukwata ku meter box yange naye namukubye ne tulwana, ne mwesimatulako ne nfuluma, naye yasigadde ayomba. Okay, sigadde ayomba, mwalagala kukwata ku meter box ya munne. Anyway, now waliyo emyoyo emibi egiyigiriza emize emibi. Kati kuno omuze gwaguyita gwa lesbianism. Lesbian banasanga ng'omukazi n'omukazi nga beeyagala, bibeera nnyo common mu bantu abaliwa ababeera mu biyumba, bita biyumba, mu houses, naddala bali mawanga ga Buwarabu eyo. Abantu b'ensi babikola nnyo ebintu ebya lesbianism. Omuze guno guwambye nnyo ensi, ne guli mu western, bazungu beeyagala. Anyway, kakati ebiseera ebisinga waliwo emizimu gino egiyigiriza egy'okwanoyitingira mu kirooto. Abantu abamu batandika babiroota buloosi kakkana nga kibakwatiddeyo, kubanga babeera bafukiddwako amafuta mu kirooto. Kati kiba kituukirizibwa butuukirizibwa eno ku nsi, kubanga azuukuka n'okwakaayaka ng'akira ku mukyala munne. So olina okubeera very careful. Ebintu bino emyoyo gibiyitiramu nnyo. Osobola okuloota kikawuula n'okera ku makya ng'oyaka, naye ng'amafuta gavudde ku kawuula gwe waloose mu kirooto. So olina okubeera very very careful. Olina okuba omwoyo guno gwa lesbianism. Abamu ekirooto kino so kifuna naye nga wali okikozeeko ekintu ekyo ne mukyala munno. Kati n'ojja n'okiroota, manya nti omulabe sitaani aba ayagala kukomyawo endagaano ziri, akoze mu bugatto obukadde, oluusi wakisumululwamu, oluusi wali wakwatibwa mu kize kino ekya lesbianism ky'omukazi n'omukazi. Kati aba ayagala mu kirooto ekyaddemu, akuzeemu bikadde, akuzeemu ndagaano ezo. Sigambye nti buli aloota ekirooto kino aba yakikolako, nedda. Waliwo emyoyo emibi egijja ne gyagala okuyigiriza omuze ogwo. Yes, nga gyagala kuba nga zigula olujja otandika okuba nga okola omuze ogwo. Naye twebaza Katonda wasimattuse wadduse. Kati wadde wadduse, manya nti waliwo ataaka mu nsi ey'omwoyo. Ebifuta byago byonna bibadde bireeta n'amagalo gago gonna bikube, bireko kikawuula guno gwa lesbianism, ogugobe. Guno mubi nnyo gwa Jezeberi. Guno omwoyo mubi nnyo. Gwatya ne Katonda okuba nga azikiriza ekibuga kya Sodomu ne Gomora. Omwoyo guno gw'ebisiyaga mubi nnyo ddala. Praise God. I dreamed my bedroom when it is dirty and dusty. So my mother's sister came over but wanted to go in my bedroom, so I told them to go out, I want to clean it. When they went out, one of them, who's like my mother, who's like my other mom, brought me a side wardrobe and put it in my bedroom. So she told me, remove the dusty one and put this new one I've bought you. Kama ibazwe. Ebigambo byonna temuli full stop, temuli koma. Anyway, sister Fialose ekirooto nga ennyumba ye enkyafu ng'erimu n'enfuufu. In fact si nnyumba, kisenge kye specifically. Ekisenge kye nga kirimu enfuufu ng'ate nakyo kikyafu. Baganda bamabe ne bajja baagala okuyingira mu kisenge kye, n'agamba asooke bafulume, asooke ayonje, baleke bakole ekindoozi bayingire. Ne bamuwa wardrobe empya, ne bamugamba eri enkadde. Omu ku baganda bamwe n'amuwa wardrobe empya, n'amugamba eri enkadde eri mu kasasiro,
obeera enkadde eriko enfuufu agikole ki agifulumye. Ekyoto kino eno instruction kyendowooza nti Mukama Katonda alina byayagala ofulumye mu bulamu bwo. Okay, kisenge kino kyewalabye ebiseera ebisinga ekisenge kikiikira nsonga zino ez'obufumbo. Sooka weekebere nga waliwo abantu boolabira ddala nga mu butuufu bano bo tebalina kubeera mu bulamu bwange ng'olina obbagoba bugobi, tolina kudda kubabembeekereza. So wetaaga kuba nga weenenya weetukuza maaso ga Katonda eri obulamu bwo. Bw'okibawo ekintu kyonna ekiri mu bulamu bwo nga si kya Katonda kijjiremu ddala, oba relationship zonna z'olimu ezitali healthy ziveemu. Ekintu nakyo olaba ekitali kya Katonda kiviiremu ddala, na buli kantu konna kolaba kino ekisenge kyolaba nga kirimu enfuufu kijjudde kasasiro. Kasasiro akikirira kibi, butali butuukirivu. So weekebere buli konna mu tukufu kakoonako biddo collections nga bukyali, tekemu wardrobe empya enkadde efulume. Praise God, webali kuweereza Brother Steven Naloose nga ntambula naye nga kakubo kafunda, ate nga bakasimye nga bayisa amazzi, ate nga kaserengeto kawanvu naye nga nkutte ku mabbali n'emabbali nime kugwa naye nga wansi wakakubo ako nga waliyo amazzi agalinga ga mukoka, naye nze saagalinnyeemu. Kitegeeza ki Brother Steven? Thanks brother. Okay, muwulidde staff yayo singa limutuka kuba kafunda naye nga mabbali waliyo bayisayo amazzi ate nga waliwo ne mukoka naye nga yeekutte mabbali aleme kugwa kakubo kafunda. Kyoto kitegeeza kyoto kino kyakwegendereza mukwano gwange. Mukama Katonda kwa warning, beera mwegendereza wandibanga waliwo omutego gw'okwagala okubanga okusuula, but this is more of your salvation. Obulokozi bwo buli mu lusuubo. Yesu atukubiriza okutambulira ku kakubo akafunda, natugamba nti ekikubo ekigenda mu magombe mu kuzikira kigazi n'abakyala bangi naye akagenda mu bwakabaka bwa Katonda kafunda n'abakalaba baki batono. Kitegeeza ki? Tekitegeeza nti no kkubo tutambulira mu kkubo, tuli mu kkubo tutambula, nedda kitegeeza nti obulamu obw'obulokozi bwakwegendereza. Obulamu obw'obulokozi bingi byolina okuba nga obyerekereza. Kati akakubo akafundako tosobola kayitamu na bintu bingi, tosobola kayitamu ng'okutta omukazi omwendo n'omukazi omulala eno, oli mukazi ng'okwataganye n'abasajja omulala eno, oli mu kakubo akafunda tosobola, olina okwekwata ebbali n'ebbali oleme kugwa. So kyendowooza nti Mukama Katonda akwegendereza okuba nga osigala akakubo akafunda oleme kugwa, kubanga weenyweza nywera nga olabye nga weekutte nywera. Otherwise waliwo omupango gw'omulabe Sitaani okuba nga akusuula. Simanyi exactly wagenda kuyita, ntukuva akuyambe oleme kugwa. Beera mwegendereza nnyo, bw'olaba ekintu kyonna ekibadde kyagala okukusuula, manya nti kati otegedde olukwe lw'omulabe Sitaani. Nalujja Rose, praise the Lord. Ndoota nnyo nga ndaba banzimbira ennyumba ku speed naye ekoma call plate. Waliwo ne lwe naloota nga ndaba bazimbisa 99 naye era yakomaawo. Staff aloota nnyo nga bamuzimbira ennyumba naye ng'ekoma call plate. Agambye waliwo ne we yaloota nga bazimbisa bi 99 bibuloka bino ebinene ebya cement naye era neekoma call plate neekomaawo. Kakati mukwano gwange Rose, ennyumba bw'ekoma call plate neekomaawo, guno gubeera mwoyo gwa butamaliriza. Mwoyo gwaki? Gwa butamaliriza. Osanga mu butuufu otandika ebintu ng'obyagala, otandika ebintu ku speed naye no otukawotukano nogenda gwamu amaanyi n'otabaako kyokutula. Omuntu kusanga atandika kino nekiri naye nga buli kyatandika mu maanyi naye n'atabaako kyakola ki kyakutula nga tomaliriza. Omwoyo gw'obutamaliriza guno gwe mubi nnyo. So mukwano gwange beera ng'okuba omwoyo guno gw'obutakola ki ogw'obutamaliriza. Wabula bw'eba ennyumba nga ekoma call plate naye nga bakyagizimba nga tekomyawo nti ekomyawo, ekyo tekirina buzibu. Naye obanga butuufu ennyumba ekoma call plate ekomaawo teyeeyongerako, manya mukwano gwange ogubeera mwoyo gwa butamaliriza. Omwoyo gutta ebiseera, n'otandika ekintu n'okoma wakati, n'otandika ekya n'okoma wakati, n'okwata kino n'okoma wakati, kyokoma wakati kiba kyonondeka bwonoonesi. So omwoyo gwa butamaliriza guno. Keira Korash. Okay.
Me, I dreamt when I have packed all my things and I put them in a car and I left, but me, I remained. When I have packed all my things, I put them in a car, the car left, okay, but me, I remained. Ono yaloose ng'akutte ebintu bye byonna n'abikuba mu mmotoka n'egenda ye n'asigala. Kati ebintu biba byagenze gwe n'osigala. Nawe olina okusomoka mukwano gwange. Anyway, otemu bisesa akabi n'akaziga wano. Bannange nga bwe nabagambye mu video gye nakoze mabega kaawo nti bw'oloota ng'opakiza ebintu byonna n'ogenda mukwano gwange Mukama Katonda aba akulaga nti akuggyeyo akwawudde ku nnyumba ye wammwe. Ddala ng'obadde oloota ekirooto ng'obeera nnyo mu nnyumba, oloota nnyo wammwe, oloota nnyo wammwe naye n'osaba n'onya Katonda n'oloota ng'opakiza ebintu byonna n'olinnya takisi oba n'olinnya emmotoka yonna n'osimbula n'ogenda. Mukama Katonda aba akuggyeyo, naye kati ono bwe yapakinze ebintu byagenze naye yakyasigaddeyo. Kino ekitooto kitegeeza nti waliwo by'oggyeeyo, waliwo by'opakuddeyo, waliwo ebibadde byakwatibwa olwedde by'oggyeeyo, naye ate ggwe kennyini okyali mu ndagaano. Ategedde ako okyali mu ndagaano. Ebimukwano kamba buli ekinene mukitegeere. Osobola okuba ng'okyakwatiddwa mu nnyumba ye wammwe naye n'obaako obuwanguzi bw'otuukako. Kyobadde okimanyi? Osobola okutoloka, nibawo ekitoloka. Sitaani ayinza okuba nga yakukwata yakufunyafunya kuba makomera naye n'otoloka butolosi nga tomuwangudde, naye n'otoloka butolosi, oba n'ogenda e Saudi nga wali tolina kugenda, oba n'oba ku ka bizinesi k'okola nga wali tolina kakola, akomawo n'abikuba byonna n'abisaanyaawo kubanga wali tewawangula. Nkategedde ndowoozaako olina kukulwana bulanyi lutalo n'owangula, naye ng'osobola okutoloka obutolosi, n'otoloka butolosi naye manya nti aba towangudde. So ekyokola ki mukwano gwange sigala ngulwa n'olutalo, ogenda kuvaayo. Twebaza Katonda alina bye yaggyeeyo, alina bye yaggyeeyo, naye kati nawe ogenda kuvaayo, nawe ogenda kusomoka. Nkwano muzikirize mberekereze nkumawo pango lipya subscribinga. Please subscribe and click on the notification bell so that you don't miss any single video. Ekyo nkyogedde mu Luzungu. Subscribing okone kade mbona kikola ekyo tojja kumisinga video yonna zetekan almost buli lunaku. Njaga kukola ebirooto byonna mbimalirize byonna. Bwenga temukyalina kye mubuuza nga buli kye muloota kyonna ojja kuzi ku YouTube n'okebera wonna woba oyagalidde no matter time yonna. Mushanike obubaka buno eri abalala, so kukwata kalinki n'okanoonya n'okagabirako ku bantu abalala. Noba ng'oyambako abantu babyo okubanga bategeera bye baloota, kubanga abantu bangi baloota ne bayitwako, ebiro ne bibayitako, bintu bingi bayiseeko kubanga tebategeera Mukama kyayogera. Mbeere bulungi, mweraba. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the
the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.